yitiriza nnyo shukrat kathratu shukri ilayhi okuyitiriza nnyo kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ate era tokoma kwekyo beera ng'oyitiriza nnyo okubeera nga munnange mukumwebaza obeera ng'oyitiriza nnyo abaddu b'Allah n'abazaana ba Allah okubeera ng'omanya nti buli w'omwebaza mahafadhatan an ni'ma kimu kubyekubukuumisa ekyengero ekyo ayina ssente Allah tayinza zikuumira okujjako ng'omwebaza tumwebaza mutya bikaifiyatu sadaqatin minha kwe kubeera nga tuyitiriza okubeera nga tuziwaayo abaddu b'Allah n'abazaana ba Allah tuyitiriza nnyo okubeera nga tusaddaaka ekyo kimu ku byebaza Allah subhanahu wa ta'ala ssente zatuwadde yitiriza nnyo okusaala kimu ku kyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebiyungo byo ate yitiriza nnyo okubeera ng'oteekawo embeera ekunyweza wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala mbeere nga muli ba mukwano obeerangako nnyo mba waliyullah mu bantu ba mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala abaddu ba Allah tukyali ku mulamwamu khutuba yaffe esookedde ddala mu kitundu kino ekisooka tukyali mu mbeera ya kubeera nga tuyitiriza nnyo okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnakaaba abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah mwana mulema mwana zoro omwana atakuulira omwana ow'emputtu nga tonnamukaaba nti omwana ono sooka weebaze gwe omuzadde ndaba sooka mwebaze wa Allah jalla jalaaluhu ekyengera ky'omwana akwakuwadde abantu banoonya abaana tebabalaba nze Ramadhani ebiseera ebisinga ngikwatira South Africa ku Yusuf Kanuni Moscow ku Dabani gye ntera okuwangaalira mu biseera bya Ramadhani niwaliyo omugagga omu Allah jalla jalaaluhu amusaasire musajja mu Pakistan ayogera lulimi Luposhto n'Oluzungu ne lumu yaŋŋamba nti siteeka nyina emyaka 57 toyinayo kudduwa oba toyinayo kimera kyonna Allah kyeyayogerako mu Qur'an kiyinza kunsobozesa kubeera nga nfunayo ku mwana emyaka gyonna gye nnyina 57 gye mmaze ku nsi siinayo yadde ddole. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abantu banoonya abaana tibabalaba, abantu banoonya omuntu yeegomba n'okwegomba azaala ayina endusu nemmwe abaana ate mujolonga bajolonke omuzadde ayina omwana bamukube n'omuyita oguzimu ye guzimu guno ye guno ogubwa. Njagala okujjukiza bintu bino emirundi ebiri. Ekisookera ddala alkhabithatu lilkhabithina walkhabithina lilkhabithati watayibatu litayibina watayibina litayibati. Abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah abandaba n'abampuliriza olunaku olwaleero saagala muve mu khutuba eno mugambe nti Sheikh Tazani yatuvumye nedda naye guliwo ogamba nti ojolonga ekyengera kya Allah jalla jalaaluhu. Eyo aya biri mu surati Nuuru yekujjukiza ekyokukola. Allah tabaraka wa taala agamba ebibi bigenda na bibi gwe ovuma omwana embwa naawe olimbwa gwe ogwana guno nawe oli gusajja gwe wogamba kukaana gwe nawe oli kakazi gwe. Mulekerawo okuvuma abaana kubanga ni'matu min Allah byengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde mukitwalenga kyankizo mukitwalenga byengera mubeerenga muyisa bulungi ebyengera Allah jalla jalaaluhu byabagabiridde. Bangi mu nsi eno babinoonya Sheikh wange hajjatu wange ampuliriza nandaba essaawa eno bangi banoonya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tebabiraba olw'obufunda bwa kaseera. Njagala okgenda mu maaso n'okubeera nga mbajjukiza nti buli kyengera kya Allah jalla jalaaluhu beera ng'okitwala ng'ekyatika nange ebyeyungo byennyini tubyebaze Allah. Ennyindo eno gyebaze Allah. Gwe totunuulira sayizi ya nnyindo Allah gye yakuwa, totunuulira leefu ya nnyindo Allah gye yakuwa, wabula mwebaze bwebaza nti okyasobola okussa, okyasobola okuyisa omukka, okyasobola okubeera ng'oyingiza omukka breathing in and out. Kubanga abantu bangi Allah jalla jalaaluhu abataddeko oxygen tebalina we basiza abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah. Abantu balema, abantu tebalina we batambulira, abantu balina omugulu gumu, abamu babasindikira mu bugaali, abantu tebalina we bafukira. Ng'olina obusobozi obusobola okgenda n'emmanju n'obeera ng'ofuluma bulungi. Abantu ebyenda byesibye, obulamu buno kyabbeeyi, abantu bali mu malwaliro. Freedom, when I talk about freedom ntegeeza eddembe, eddembe ly'olina okubeera ng'osobola okutambula n'ogenda n'ofuna wuzu n'okola byonna by'oyagala. Abanga ekyo kyengera ni'matu min Allah, kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange waliyo amakomera, abantu bali mu makomera essaawa eno tuli wano mu khutuba yonnako olwaleero abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah abandaba n'abampuliriza naye bannange abantu bali mu makomera.